Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Batulaba mwenna ku Labbaika Islam Media tubebaza okubeera nti mbeerako, tubakubiriza muyongere maaso okubeera nti musubscribinga inshallah taala. Imamu waffe tuli musanyufu nnyo, tuli basanyufu nnyo abantu bano ba Labbaika Media bakumanyiridde alhamdulillah, era basiimu nnyo nti ojja n'obajjukiza ku ddiini yaabwe. Saba Allah akusasulemu bulungi, Allah akutuwangalize, era tukwebaza nti okuba ggwe buli kaseera obudde bwonna bwonna obukozesa n'ojjanga wano inshallah taala. Amiina ya Rabbi. Naye wojjidde ng'aliwo ensonga mbutuufu omusiraamu omu eringa phrase kati etambula, omusiraamu abeerawo wallahi n'agamba mu butuufu embeera nga enyize. Waliwo phrase egamba tugoyingewa. Omuntu mu mbeera yonna yonna omuntu agenda ku dduuka, edduuka baakatuukayo, edduuka nalyo nga balimenye. Aba akagenda ewaka gy'agenda osula, atuuka gy'agenda osula nayo nga naye bamumenye. Aba mu mbeera yonna yonna abantu wallahi sheikh banakuwavu, abantu baweddemu essuubi. Seko omuntu aweddemu essuubi olowooza akola atya? Alhamdulillah. Amiina ya Rabbi. Amiina ya Rabbi. Okusokera ddala baganda baffe abali eyo mwenna abatuwuliriza era abatulaba, njagamba nti embeera etubuna kubanga tulinayo kanyumiro ka ggwanga kati. Oyinza kutunuulira olwaleero okuggyako ng'embeera enyiga we Kampala, we Namutumba, yekutte Mbaale, ate yekutte Arua, yekutte Hoima, yekutte Mbarara. Terina gwetaliza yenna. Kitegeeza nti embeera eno tuzingidde wamu, era nga n'amagezi tulina gasalira wamu taala. Amagezi agasookerwako ffenna bayita mu mbeera eno, kubanza embeera nange ebyange ebigendeddwa omwo, ninako emikwano egy'okulusegere ng'embeera egendeddwa omwo, n'omuntu gwe nasisinkanye enabadde eyo, omukyala n'omwami bonna babadde balina bukiosiki ku kkubo, nga bonna wabajja riziki kubeera nga balabirira abaana n'abaami okusoma, yandaze bukiosiki bubiri nga bonna yabukomezzaawo ewaka. Omulimu gw'omwami n'ogw'omukyala byaweddewo omulundi gumu, byonna biri waka. Waliwo sekana imaamu yatugambye awo ku muzikiti ku Lwokutaano oluwedde bwe twasala ku muzikiti, n'atugamba mufti Mulamba gundi Supreme Mufti n'atugamba nti mu ofiisi ye bamutuukirira bano abaali batunda ku nguudo nga bizinesi zakola ki, sekakati abantu bonna bizinesi. Era kati ffe bayimaamu b'emizikiti wallahi kati tunoonya n'engeri tuyinza okukwatako buli ajja kyasooka okukaaba agamba omulimu gwaweddewo seeka, abaana seeka sirina kyakulya, waliwo omuddu eyakaaba n'agamba nti seeka n'akaveera kano koli kulaba kati ntambula ngerako ku restaurants ez'enjawulo bampe ku bimere ebifisseewo wali famire zange esobola okufuna ekyokulya. Y'embeera gye tulimu, naye ku mbeera zonna Allah z'abaleese, kiraati zonna gesa bonna Allah kw'abaleese, kyetuteekeddwa okusooka okukkiriza ffenna tewaliyingo kigezo kyonna kijja okujjako nga min Allah, nga kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ez'emirundi ebiri. Kisobola okujja nga rahmatan alaina, nga kusaasira kwa Allah gye tuli, oba ne kijja nga fitna, nga kigezo kya Allah gye tuli, oba ne kijja nga adhaabu, nga kibonerezo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ku musiiba gwonna oguba gudde mu bulamu bwaffe gujjira mu makowe gasatu. Gusobola okujja nga rahma ya Allah gye tuli, ne gujja nga fitna kigezo Allah akireese mu kaseera kano mu zamani eno, oba nga kibonerezo gye tuli nga Allah atubonereza okwonoona kwe tuzze tukola ki. Kale ekisookera ddala mukadde wange Hamza Sheikh kyogambye tulina osooka okukola ffenna kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, embeera eno bw'etakusindika eri Allah, kudda eri Allah teri kigenda kuzza eri Allah. Ge mazima tulina kuddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan Sheikh oyogedde tudda eri Allah, omanyi abasiraamu abamutongera obbagumya, omanyi omu ate atuuka mu mbeera eno n'agamba nze n'ebya Allah mbivuddeko. Tubuuza ekibuuzo kubya Allah ogenda kubyani. Naye njukiza Musa alayhi salaam bwe yali n'abantu be
ng'amaze okubeera nti bava ewa Firawuna. Naye nga Firawuna abagoba batuuse. Firawuna ali mabega, eno mu mazzi tebasobola kubeera nti bakola ki? N'abagamba bazikiridde. Musa n'abagamba inna ma'iya rabbi, kati kyekyo ekyokuddayo. Era omanyi ogeza n'oyogera ku kiswa ya Musa eyo. Nina aya gyejagadde mu Qur'ani omwo. Allah bwe yali ayogera ku kawumu Musa ng'abagezesa. Yakozesa ekigambo n'agamba nti mujjukire mu kaseera ako. Nga Firawuna ababonereza n'ebibonerezo eby'amaanyi. Atta abaana bammwe ab'obulenzi n'aleka ab'obuwala. Naye Allah yakozesa ekigambo nti wa fi dhalikum balaa'un min Allahi min rabbikum azim. Ekyo kyali kigezo okuva eri Allah wammwe nga kyamaanyi. So tulina osooka okukkiriza nti ibtilaati zino zonna ze tuli kuyitamu min Allah ziva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga buli kyonna ekikutuukako washiba Allah yakireka. Wama asabatukum min musibatin, tekiyinza kubatukako mbeera yonna ejjanga embeera ebanyiga okujjako ng'eva eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ez'emirundi ebiri. Naye esingira ddala okubeera ennene bima kasabat aidina, olwo bituze tukola bituze twenyigiramu. Wallahi yembeera lwaki Allah agireeta. Mbagambye ekisooka tudde eri Allah bitawuba, twegayire Allah tusonyiwa, kubanga embeera tugiyinamu omukono ate nga gw'amaanyi. Ffe bennyini Abannayuganda tugiyinamu omukono ng'ate gw'amaanyi. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bugabirizi. Awalan tumwegayirire Allah atusonyiwe. Thaniya washiba Allah subhanahu wa ta'ala tumusabaatu obugumiikiriza, kubanga tewaliwo mbeera ya lubeerera. Buli Allah bwaggalawo omulyango ogumu aggulawo omulala. So Sheikh otukubiriza okudda eri Allah n'okubeera abagumiikiriza. Tubeera abagumiikiriza naye nga tugumiikiriza naki? Allah agambye wasta'inu bisabri wassala. Bugumiikiriza na kuteeka byenyi byaffe ku ttaka. Era omusiraamu embeera eno nawe obanga ompuliriza ku musiraamu todda mu katale kwogera bigambo bingi na kwogera bigambo binakufiirako na bitawaana, genda ku musaalo. Kuba ate Sheikh wona ayogera ebigambo ebingi ojja mmaliriza atoyingidde ki? Tulabyeko abadduleero eno ng'olulala bizinesi okuggwawo, taata abadde alabirira family naye kati ali mu kkomera lwakwogera bigambo by'insighting abantu, kwogera bigambo bikuma omuliro mu bantu. Kati kuuma akamwako, kuuma olulimi. Allah oleda alese ekigezo alege kwennyini oli mu kusimaasima ate oleeta ekirala. Kati gwe oli abadde asobola okunoonyeza abantu bebijanjalo ne bali kati ate nawe mu bigambo byo oyinza nawe Allah atokugesa n'ekirala n'akussa mu kkomera. Tukuume ennimi kyekisookera ddala. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera eno si nnyangu. Era Allah bwe yali amalirizaawo yagamba nti akimanyi bulungi nnyo nti ensonga ez'ebbiri nzito eri abantu, naye zangwira baani? Ababakakasa nti bagenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buno obulamu si enkomero ya buli kimba siraamu. Waliwo abaddu Allah agenda kubaamu obulungi mu mbeera eno nga bagobeka bizinesi wabadde akolera n'ayingira edduuka Allah n'amuggulirawo we bali. Ate waliwo abagenda okufiirwa eddiini singa tebagumiikiriza. Waliwo abaddu bangi mu ffe abagenda okulemera mu mbeera eno embi olw'obutategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Zenna abantu kyentera okubagamba, era bannagavumenti temunyiigira, naye ze ntera nnyo okugamba abantu nti ku bintu byonna ebituukako ababituusaako tebalina buyinza. Oluusi babeera ku kiragiro kya Allah. Okuva wendi batuuseeko embeera eno badde gyendi, badde eri Allah. Kusaba Allah atuzze gyali ya rabbal alamin. Allah atugondeze embeera. Amiina. Ekyokusatu seeka mu solution z'embeera eno yonna ziri mu kigambo Allah mwatugambira okubeera nga tugondera abakulembeze. Atu Allah atu Rasul ulul amri minkum. Mu mbeera eno gye tulimu agondedde gavumenti yasinga. Yadde ndi wa opposition. Era gwe yenna alina bizinesi ng'eri mu bifo gavumenti byezeeyogerako nti egenda kugijjawo, weetaase mangu ojjewo bizinesi nga gavumenti tennaba. Gavumenti erina amaanyi seeka. Allah agiwadde amaanyi mangi. Kigambo Allah agiwadde amaanyi. Abantu babeerawo ne beekalakaasa n'agamba kino ne kino. Banne abasiraamu temuzanyira ku kye bayita gavumenti. Gavumenti Allah yagiteekawo. Era abantu tutera okubagamba ekigambo ekyo ne bagamba nti ffe tubyogerako tuli ba gavumenti. Nedda. Tuteekeddwa okubabuulira mazima nga mazima. Gavumenti eba n'amaanyi. Ojja kugenda okole ebitalaga amagezi mu kwagala okulagana nawe oli bw'amaanyi. Gavumenti kukwateko n'omukolo gwayo. Seeka tukkirize tugaane ekiragiro kya gavumenti bwe kiba kizze tukisse mu mukola. Naye omuddu nga tumaliriza naye mpangala naye ku kyamutawazi
naye muddu yangambanga ekigambo ekyanywezanga edduuka lye lyali liri wansi eri mu basement. Naye wallahi muddu yayogeranga ekigambo n'agamba nti neewuunya obuyinza bwa Allah okuva ku entrance y'ekizimbe okutuuka edduuka lyange weeriri wonna wajjudde maduuka ga ngoye. Wonna bajjudde batunda ngoye nga n'abamu balina n'engoye ennungi okukola ki okumusinga. Naye Allah ajja omuntu oyo gy'amugje n'ayita ku maduuka ago gonna n'ajja n'angulako gyendi. Nagati Allah yawuka basiraamu Allah agabirira. Ate Sheikh Hamza kino kikugamba tosibanga obugabirizi bwa Allah n'obusibira ku kintu nti ekyo kekiweddewo kati ne Allah alekedde awo okumpa. Ar-Razzaq huwa Allah. Agabirira ye Allah. Akafa kuwobadde sikakabadde kuwa sente. Wallahi sikakabadde kuwa sente. Abaana abo bokabira kati ogenda balabirira otya bali ku omulezi. Lahum rabb bayina omulezi. Nekimaliriza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah wamutabeera bidde ate si munyiivu. Aywa. Wallahi tudde Allah basiraamu. Era embeera ensindika ku kintu kimu ogenda kutegeera Allah. Kutegeera Allah. Kisi kyoyogeddeko omuntu wamenya ku mulimo ate n'ava ku mulanga kangere kabireko ennaku ewaka n'asanga nga weetiye eri kuyisa mu bbangalo lye. Era abamu ku boose kabazirika batwala kifaya kwayo mu ddwaliro. Naye omunywevu ku Allah waman yattakillah yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah agenda kutusizawo obufuumiro bw'Islam. Tunywere bantu ba Allah, tunywere tukuume ennimi bw'oba owulira nga bikuyitiriddeko kale leetandikaali. Naye Sheikh ensonga gy'ogambye ti ensonga zino ziva ku ffe ffennyini. So kyetukubiriza abasiraamu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Twegayire Allah mu mbeera yonna kuba bw'otunulamu ku dduwa ezimu Allah yennyini zyawa bannabbi be ab'ebitiibwa. Yawa Adamu alayhi salam ne Nabbi Yunus. Kuba Adamu alayhi salam naho bagambanga rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kati so wonna kyokka Allah amala n'agamba ku Yunus alayhi salam ng'amaze la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amazze agamba fanajjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Nze wallahi seka wa najjaynahu minal ghammi. Nina obukakafu obugamba nti embeera eyo ali emabbali waayo, ali emabega waayo. Seka nanti obuzibu obuliwo kati nkubulira live example ababibeera mu ffe ng'abantu tufunye ebizibu. Kati njogera nga munnange oyo andaba ali mu kizibu. Wallahi Allah ofuna ebizibu bwe biti olya ddala nga Allah atakuliiko n'obivaako n'ebyokusala ne Kurani n'obanga ekibuuzo ekisooka kikubuuza nti bw'obadde mu mbeera nga nnungi ani abadde mukwano gwo? Ya Rabbi, ya Allah. Ani abadde mukwano gwo? Allah. Kati seka kiti habibahullah Allah amukumya teri okwogera statement n'agamba obujulizi bwa kino ekiriwo bukumalira okukkakkana n'otebenkera nti Allah subhanahu wa ta'ala eyanzija teyanzija nandeeta wano wendi aleese embeera eno tayinza kubanga talina kiddako okujjako nga Allah tumutegeera. Obujulizi bwekyo kyoli olwaleero gwe gwe bamanyidde kiyosiki Allah yakujja gyakujja ekyennamukaaka n'akuwa kiyosiki mu Kampala mugissa ku kkubo kati emyaka 10 kubadde ozimbidde obulamu. Allah bw'aba agikimye ng'ayisiza ku gavumenti kakasa nti Allah alina ekiddako. Mungu alina kiyosiki endala gyakutegekedde ogenda okutebenkerera. Wallahi temutya njukiriza innama ashku bathi wa huzni wallahi ila Allah. Senga zonna zizeri Allah subhanahu ensonga zonna fawidhu umurana ila Allah. Okabira banafu nziza amaanyi nange amaanyi gabadde gantase. Waliwo n'omuntu gwe nawulidde gagamba nti Bobi Wine embeera togiraba jangu otuyambe nenga nti abaddu bonna kati gye baddukira bonna wanafu. Abaddukira eri gavumenti nafu, abaddukira eri bantu bannamwe banafu, abaddukira eri Bobi Wine banafu. Ow'amaanyi ya Allah al-Qawiyyu al-Ghaniyyu ar-Razzaq al-Fattah huwa khaliqul makhluqat. Kati Allah atutegeere. Allah atutegeera, Allah atumanyise kuba yonna amanyi atumanyise
muffe baani abakkiriza era muffe baani abatali. Waliwo abaddala baka business ke nga ye Katonda we. Wallahi nabadde ngenda kwa Ain Shams kusomerayo nempita ku buntu eyo mu kyalo newo obulenzi nga buli kukubo nga buliko x seka nangamba bonna tebuwona nina ngamba ate buli munda okesitulia okajjawo n'akateeka gy'akatadde. Ya Rabbi, Allah tusaasire. Amin ya Rabbi. Sheikh amazima gani nti Allah. Amin ya Rabbi. Allah katulibera ya ilahi kalijebera gye tuliko. Obudde butwalaganya ne mu bigambo byo ebifunde nnyo badde nsaba abantu abatulabo basibireyo entanda emu yokka inshallah taala kusonga eziriwo zino. Mbagamba ali mabega bino byonna ebigenda mu maaso ya Allah mu mbeere ez'ebika ebisatu ze twogeddeko nga kusaasira kwe kugezesa kwe oba kibonerezo okuva gyali ekizinga ebyo bisatu byonna kudde eri Allah na Allah kumwegayirira. Ar-Razzaq huwa Allah, agabirira ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kataasa abaddu be ye Allah, ajjawo embeera yonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Asobola okukaka kyonna ky'aba yagadde ne kibeera. Tukirabyeko mu baddu be mu balongoofu abaakulembera Allah n'abataasa ku mbeera yonna eyagezze. Tubeere bagonvu baddu ba Allah. Ekibanga ekyo gavumenti kyeyaleese tukkirize tutambule nakyo, Allah ajja kutugabirira. Temusiba obugabirizi bwa Allah ndikaakuggyeko kakitusi kaako olwotugenda kuddamu kulya. Kiba kitegeeza nti Katonda taliiwo, kiba kitegeeza nti Katonda talina makulu kubanga ye Rabbul Alamin, ye mulabirizi w'ebitonde ate naawe olw'ekitonde. Kakasa nti Allah agenda kukuwa ekiddako, Allah agenda kukulaga ekkubo eriddako. Mwesige Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kubamalira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.